ng'atusibye enjegere z'obwebafu ku bwongo bwaffe nti atuwadde ameefuga ag'ekiguumaaza ag'okutuwambira mu kitongole kye ekya Uganda. Akakwakuliza ako baakayisa mu kye baatuuma era kye tukyayita endagaano ey'emirembe eya 1955 ebyatuviiramu byonna twabiraba. Abaganda tuddeyo ku balwanirizi b'eddembe, tuve ku maviivi gaffe wansi, tuyimirire tulwanirire obuyinza bwaffe, tulwanirire obutongole bwaffe, tulwanirire eddembe lyaffe n'emirembe gyaffe. Olwo lwe tujja okuba nga twetwala mu nsi yaffe, abaana n'abazzukulu bagisange nga yeesimisa. Baganda bange, ekiwandiiko ekyo bwe kityo bwe kibadde ng'akyatulwako basemiramwa ne bannamiramwa ne kikolebwa wamu ne bazzukulu ba Buganda ab'amawanga gonna. Ssaabasajja Kabaka awangaale, kambaye Buganda tebasabwa naye abeeko ne byannyonnyola ku mulamwa gwaffe omukulu ennyo ogwaleero ogugamba nti abeeyita Abaganda Bannayuganda okujaguliza Mubuddu mbu balina obwetwaze. Saba Buganda tebwasaba, Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindalo kako. Nga nayanzege Muganda ffe mutabaazi n'okutusomera ekiwandiiko ekyo ekyavudde mu lukiiko oluddukanya laadiyo eno, olukiiko olw'aba semiramwa ne bannamiramwa abalungi abatuuliriza Abaganda ba Katonda yonna gimusinzira okutuuliriza. Eno ye laadiyo y'Abaganda ababaka okugituukako ogenda kuwa kitimba lutimbagana nsi notekamu wawa katonyeze ababaka katonyeze Choma nekuleetera olutimbe ku lutimba olwo n'okoona awali eŋŋoma olwo laadiyo nerawa. Tubaweereza nga tusinzira wano mu ssaza lya Essex mu Bungereza ku njegoyego z'ekibuga London. Omutala Ilford. Omulamwa gwaffe gwa leero gugamba nti abantu abeeyita Abaganda omulamwa gugamba nti abantu abeeyita Abaganda ne Bannayuganda okujaguliza Mubuddu nti bafuna obwetwaze. Ekintu kino nga bwe muwulidde ekiwandiiko kikwasa ennaku, kikwasa ensonyi bw'obanga omanyi, bw'obanga toliimu butamanya ekigambo kye bayita independence kyo kyennyini kikwasa ennaku. Ate ne kikwasa ensonyi bw'obanga omanyi, bw'obanga obikiddwako akasubi, bw'obanga owandibbwako eddusu n'ofuna omukisa okufuna ebigambo ebiva mu bamanyi abanoonyereza n'abo abalumirwa abaagala bannaabwe bamanye. Tubategeeza nti empuliziganya zaffe zonna nzigule
oli obogatta oli ano lukomo omugatte ne gubeera noti nyanya 2 noti 8 9 7 9 8. Tulina enkola eya Skype ya feri ngabo ya Buganda. Oba oli awo bw'oba wandyagadde kutuweereza akabaluwa aka email akasanduku kaffe ne kabeera nti ngabo ya Buganda @gmail.com. Omulamwa gwa laadiyo eno omukulu oba tukiyita omubala guli nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Kakano ogwaleero ne gubeera nti abantu abeeyita Abaganda ne bannayuganda okujaguliza Mubuddu nti twafuna obwetwaze. Kwegamba kyewuunyisa gaali masane okulaba ente enzirugavu okuvaamu amata ameeru. Kale neera ne kakano gaali masane okulaba ng'olwaleero waliyo bannayuganda emyaka nga giweza 50 abatannaba abakyatemeddwako ettaka abatannaba kulaba nti ekintu kye bakola kyabwewussa kyabuzibe bw'amaaso kyakutimbibwa bbula ku bwongo. Kale nno laadiyo y'Abaganda kwe kuvaayo ng'efuna ekiwandiiko ne kifunzibwa okuva mu ekyo ekiwandiiko ab'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda tabamiruka bwe tuyita international olusimbira ddala ku grassroot baavayo n'ekiwandiiko ekyo ne bakiteeka mu ddiiro. Ekiwandiiko ekyo kibadde kitambula ku zintaneti. Ekiwandiiko ekyo kyaweerezebwako ba MPs. Ekiwandiiko ekyo ne kiweebwako abayimbi. Kwegamba okulaga abantu bazuukuke tugezeeko okubazuukusa oba oli awo tebamanyi oba oli awo nga bamanyi naye nga beewugguusa. Mefugamu ki ekiwandiiko bwe kigambye ng'oluyimba lw'eggwanga oba mu lw'ekisi ki Uganda luli mu Lungereza ensi oluyimba lwayo luyina kubeera mu lulimi lwansi. Ne bakugambye mu bino ebibapangirira kyewuunyisa ensi entonde Buganda oluyimba lw'eggwanga luli mu lulimi lwalwo Oluganda naye oluyimba lwa Uganda luli mu lulimi lwa nannyini Uganda. Ebintu bino ebifulumira ku mpewo z'ababaka tulina omukisa kakano nti tubijjako ne tubikasuka ku YouTube. Abawuliza laadiyo eno tubasaba mube nga mutegeeza abantu abatalina busobozi kuwuliza laadiyo eno n'abalina obusobozi nti ate ebigambo bino boddamu biwulira nabyo ate obyekenneenya nnyo babe nga bakyalira YouTube. Ogenda otekamu ekigambo kimu emiramwa oba ababaka
n'owulira emiramwa egy'enjawulo gitwakakasukayo. Abantu baffe ekigambo ekyeraliikiriza Ssaabasajja Kabaka nti abantu baffe tebamanyi. Era bwe yalaba olunaku luno olwanga 8 ye n'agamba nti olunaku luno olw'okuba gaalima kwekansaamu, naye ate tulina oddukuuma ng'ekijjukizo nti lwatuleetera emiteerwa ate lwe lwava kalumanywera, kubanga bajjajjaffe abaalwanirira obwetwaze Abaganda